Abana agenda okuziika 15 nesibasawa munana. Abana ajja tukwatira ku. It's okay. Linda. Bagikubidde kiro sawa. Bade bazeti yaje kubidde kiro amasawa. Bade baze kunona. Zandi badde mbo. Ndawula wange tata. Ndalongo naye wotamira tofugika. Oninganga amazama niye kukuba. Yamwa mofune bwino mutufu. Kuno alazikiza bunali wa. Fa. Okufuate kubanga mwaya ukanye naye je kiro. Kingeri je kyaguddemu. Kyevuze ne kimuza ki? Banga. Twade kiri bwe kiti. Kyabaddemu bwe kiti. Wano wabadde w'entebe, wano wabaddewo sofa. Naawe sofa yabaddewo, na wano wabaddewo entebe ndala nene yabadde wali. Ng'ekitanda kiwalinga just wano waliwo akantu. Oyitamu bw'oti. Okuyitamu wano. Amasanze tegakuba. Amasanze tegali. Kati kyabadde. Kati ebintu bwe bityo kati. Tugenza okuzuuka kasaawa zibadde mwenda ne bakuba enduulu esooka nga nze ndimuwulira nga nakamala okusiba beeti. Nengamba obava mubbi. Kati nawulidde nga bakubamira. Nengamba oyo omubbi awedde leero. Tugenda akola ki? Tumufunye. Okugenda okufuluma ndaba omuntu bagamba muleeta amazzi. Ne tuyiwa amazzi nga tetulaba ku Ndawula. Ne tuyiwa amazzi ne tugamba taliimu. Taliimu awonye. Omuliro ne gukendeera, ekyosi ne kikendeera nga tudda wali. Omugisha ye yazze n'alingiza. N'agamba okugulu kukuno. Tumugamba nti gwe toliwo. Nze nange nali nfiiridde mu nnyumba. Ebijanjaalo. Bw'omupangisa wadde yakavaamu. Galawo ennyumba. Yabadde ajja kunuuka naye n'ebintu bikasuka ebweru. Yakajja kati. Yiyo yakatuuka. Babayise essaawa 8. Kati yiyo yakatuuka essaawa zino ezikuze. Bo batuuse bwe kitu. Omuntu bunabo mubaze kati sawa meka sawa 9 bajjayo olupiira bafuuyire mama Hello, let nobody pass here. Somebody who pass here, let him come and carry the body. you cover. They has gone to bring. He has gone up also. Omutuuze twagezezzaako okugyako amasannyalaze
tuteebereza okubanga omuliro gwavudde ku kambi. Wakutesanga mmeka? Saawa zadde saa 9 ogw'ekiro. Kuba twatuuseewo okuzikiza ku saawa 10 omuntu yafudde. Yabaddemu yekka? Abaddemu yekka, mwasulamu yekka. Ndawula Mukiibi. Ndawula? Omutuuze waffe ono kubanga yagiridde mu nnyumba. Essimu yani? Sirina bwe nneekwata mu nsi. Embeera gye tulimunamu wano eno n'ekikangabwa eky'amaanyi. Kubanga okulaba omutuuze waffe yagiridde mu kitundu kyaffe kino. Naye nga tuteebereza nti omuliro gwavudde ku kambi. Kubanga yabaddemu omu. Ensonga eyo mukama wange. Era bwe bunaku wavuga tulimu. Kati ffe nga ffe abasujju twagenza okujja nga buli kimu kigize eki kiwedde. Kati tukyalina kyetuzza omutuuze waffe. Omuliro tetuyinza kumanya kuba yabadde n'amasannyalaze. Kati tetumanyi oba yabadde akolezezza kando oba ng'agenda kufumba. Twagenza okulaasa nga 9 nga batukubira essimu nti omutuuze wammwe buno agiridde mu nnyumba. Naye nga tetumanyi ki wakyavudde oba kando kubanga omuntu aba alina amasannyalaze ate kando yabadde akoleza. Kitegeeza nti yabadde oba ng'ayagala kwefungira Sawa zabadde 7 ssebo. Naye sawa 4 nga mulyoka mutuusa fire brigade. Uganda tuli ku ki? Uganda tukulukuta amaziga ku mutima. Kambuze eno Uganda yaffe oba yammwe. Sawa 7. Bazze sawa mmeka fire brigade. Polisi ya Uganda. Tuli bana Uganda ffe. Muliro gwatandise sanga mmeka? Gwatandise sanga mmeka? Omuliro gwatandise sawa nga 6-7. Okyule mwana mama. Bazze sawa 4 ez'okumakya. Ngeno Uganda kyogamba nga Uganda yaffe. Tuli basi ono Uganda tukyali yaffe. N'olowooza omuliro gwavudde ku ki? Omuliro gwavudde ku kando. I think okuba bwekityo. Omuliro gwavudde munamuko. Nga tebalina amasannyalaze. N'akoleza kakando. Okiwulira. Wamma wuliriza. Neyeebaka bwaki. Ng'omuntu yenna nga bw'asobola okwebaka. Kola kwotya ppaaka mpya. Kaakati banakumwe bannamawulire. Sibafunye obulamba. Omwami ono tuteeberezebwa okubanga yafudde sanga 6. Batwadde n'omufuwali abadde ku mufuwali eki omuliro ne bajja naye ffe tusadde sanga 7. Bakubye enduulu ffe twadde tulowooza babbi tuva mu atuukangaki nga kwaka mu nnyumba y'omutuuze naye nga tetumanyi oba mwali batali. Kati abatuuze tebakoze kusooka kuzikiza muliro. Bwe bagiza amazzi tegabaddewo okumpi kati olwokuba nabadde neiba ne tuddira ebidomola mabaafu bibaketi ne tubawa ne basena amazzi ne bazikiza omuliro. Naye twadde tumanyi nti omuntu mwali. Naye oluvannyuma ennyo abaana ng'omuliro gukkakkanyemu engeri gy'abadde nga mabaati gamugwiridde. Omwana omu yasoose okulaba n'agamba ndaba okugulu. Owokubiri naye najja n'akonfaminga ng'omufu mwali. Emiranga ne gitandika. Amasannyalaze gajja bwe gagenda kakati naye ndowooza yagenda kankoleze obadde transforma bagimanyi eri fuulu abantu tuli bangi noza kyeva olabanga efaafa buli kiseera kakati singa amasannyalaze gabaddeko Wiki namba tekuli masannyalaze. Naye amasannyalaze gaddako naye ffe ekisinza otukwasa ensonyi abaakubye essimu ku ssaawa 7 ogw'ekiro mazima poliisi ezza ekyo ekintu kitukwasizza nnyo ensonyi. Kati ate fire brigade ekigireese tetukitegedde kubanga omuliro gwazikidde dda ssaawa nga 8 eyo 9
naye ate bwe batuuse akanga ali wa neighbor waddewo omufu yagenda babiriyo ku mufu n'ava saa 6 n'agamba banne wala nkooyeemu nereka ngende waka nkole ki neebake kati yatuuse waka ndoza ate okuma kando n'akuma kando ye yakumye kando ndoza otuuka kati engeri yadde atamidde ndoza oto ne tumutwala ate engeri gyalina neeti ndoza omuliro ne gukwata ku neeti ndoza nasooka n'afa ekiziiro kati weyafudde ndoza ekizo omuliro ndoza ne gumwekya oluvannyuma kubanga abantu twabadde wali mu mufu wali oyo omusajja obuli owodduka n'agamba mbuno sanga wali nga ndabawo omuliro abavubuka ne bamwe bagamba oba wali ottanuulu kati ne tuva wa ku mulambo twagenda okutuuka wano nga ennyumba yakutte omuliro naye ati fast wetwagize tuzikiza omuliro ennyumba mu kusooka tetwamulabye engeri gyemwaddemu omuliro ate ng'omukka mungi kati omuvubuka omulala bamuta Mugisha oluvannyuma yazze n'agamba ndaba okugulu kuukuli awo naffe twamulabidde kitalo nnyo wadde tugenda okumuwerekera naye kinomye nnyo munnange ono kikimuse kubeera ng'abadde musajja muwuulu kati obutaba n'obuvunaanyizibwa obwo bambi ndowooza ate nga wabadde anywamu kyekimukoze ki bebe byange naye nga bambi kyenomye nnyo tugenda okumuwerekera bebe byange mulamuko nga tebalina amasannyalaze nakoleza kakando okiwulira wamma uliriza neyebaka bwaki ng'omuntu yenna nga bwasobola okwebaka kolokotya ebbaka mpya kakati banakumwe bannamawulire sibakumya bulamba amasannyalaze gajja bwe gagenda kakati naye ndowooza yageka nkoleze obadde transforma bagimanyi eri fuulu abantu tuli bangi noza kyeva olabanga efaafa buli kiseera kakati singa amasannyalaze gabaddeko naye amasannyalaze naye ffe ekisinza otukwasa ensonyi abaakubye essimu ku ssaawa 7 ogw'ekiro mazima poliisi ezzakati ekyo ekintu kitukwasizza nnyo ensonyi kati ate fire brigade ekigireese tetukitegedde kubanga omuliro gwazikidde dda ssaawa nga munaana eyo mwenda naye ate bwe batuuse naye nga mwabakubidde Wakocha ispina sidala. Manya Tonny Kawonyera Omutuuze w'Ekikubankima kikanga bwakyagudde ku kyalo kuno kiro
wabankonkonye kiro nebanga nti muliro gwokezza Ndawula asiridde aweddewo nensituka nenzija kufu ntuusewo nga kituufu naye ng'obuzibu bwonna bwentunuulidde buvuddeko kunywa mwenge kati ate ng'alina ttadoolo mu nnyumba n'ensobola okusula yekka mu nnyumba so ndabye nga kyabulabe nnyo omuntu okusula mu nnyumba yekka basinga alimu babiri omulala asobola okuzuukuka deni abulabulabanga basobola okutaasa obulamu bwabwe naye twebaza nnyo Bukedde tv zonna kubanga basitukiramu ne bajja mu kitundu kyaffe okulaba nga tukwatira wamu ku mbeera yonna ebeerawo bika yakolezezza kando yagikoleezezza ate nga kigambibwa agiteeka ku kitanda kati ndowooza oluvannyuma n'egwa ku mufaliso ate nga mulimu n'ebitebe byonna buli gukwata bulungi nnyo era ntegeezeddwako Taata Muzungu yabadde ava wali ku mufu waliwo omukyala eyatufuddeko awo omulala yalengedde omuliro n'ayita abantu tibannange ennyumba wali esiridde agenza okutuukawo nga kituufu ennyumba esiridde nebaga naye Ndawula taliimu baluddewo omulaba oluvannyuma omukwe okulaba nga naga Ndawula wuuno ne balaba omutwe nga mwali